Olugoye lwa Maama Nnaabagereka lwayanaamiriza ensi anti lwaliko obuwanvu bwa mita 25. Luno lwakolebwa Munnayuganda omukyala musisi eyali abeera mu Amerika era nga buli ekyaluliko yakiyiiya na bukugu era nga yamalanga kukyebuuza ku mugole mukyala. The bride and the groom posed with their guests for the official wedding photographs. It is with great pleasure that Nnaabagereka of Buganda and I speak to you on this official video covering our memorable wedding of August 27th, 1999. We would like to extend our appreciation to all of you for the love and kindness that you have showed us on this historical occasion. We also thank you all for your generosity and support that will always fill our hearts with happiness and joy. We shall always remember this day as a very special moment in our lives. The bridal couple then departed to attend the first wedding reception. The Nnaabagereka should exemplify the best in a Muganda woman as a mother, as a wife, and simply as a lady. She should be a culture and social director whose focus is on the social and economic welfare of the people. Ne boolokera mu lubiri gye baasembereza abagenyi baabwe. Wabweru Nassisi w'omuntu yakwatirira okuviira ddala ku lutikko n'ebitundu byonna abagole gye baayitira. Ng'engoma mujaguzo evuze. So ate era ne bwe bannaku Kabaka kunaga omunakuwavu era mujaguzo yevuga. So ate era ne kuba kulangira lutalo era Kabaka alulangirira na ngoma. Enkya ya leero tukedde mu Keserejjo kubanga okuwasa kwa Kabaka teriyo kiyinza kukulangirira okujjako engoma zino ez'obwa Kabaka mujaguzo zombi. Bwe tuddako munda mu lubiri kyali kiyitirivu gwe wamma omuntu yakwata nga wamma tolina wadde w'oyisa kigere. This palace, destroyed by Idi Amin in 1966 on the orders of the then president, Apollo Milton Obote, had just been renovated in time for the wedding. Eno Kabaka yawubira ku mujaguzo era nga baatuukira mu kusala keeki eyaliko amadaala amayitirivu. Oluvannyuma baakulemberwamu okutuuka mu kifo ekyali kibategekeddwa wamma ne bakkalira.
tusiima nnyo abantu bonna mu Buganda, mu Uganda n'awalala olw'ebintu byonna bye bakoledde Obwakabaka buno, amakula agaatuweebwa n'olw'enteekateeka ennungi ey'embaga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kabaka yakwata omukolo gwa Nnaabagereka n'agwanika mu butongole okumwanjulira Obuganda. Eno bingi ebyakolebwayo mu lubiri omwali n'okugabula abagenyi ekijjulo makeke. Abantu ab'enjawulo omwali Katikkiro Oweekitiibwa Mulwanya Muli Ssemwogerere, yali ssentebe w'olukiiko olutegesi James Mulwana Kati Omugenzi wamu n'Oweekitiibwa Jesse Muyengo basiima Ssaabasajja Kabaka olw'okulaga Obuganda Nnaabagereka. Okutufunira Nnaabagereka wa Buganda. Ssaabasajja tusiimye nnyo, Ssaabasajja wangaala. The Master of Ceremonies, Omukungu James Mulwana, invited the Katikkiro to address the nation. Sebo mukama wange kamala byonna, mpeereddwa ekitiibwa kino okusobola okuyita ojje oyogere eri Obuganda era nkukwasa omulimu ffe ng'abapangise ogwaffe gugenda kuggwaako esigadde olunaku lumu. Sebo tukukomezaawo obuyinza obwatuweebwa, jangu oyogere eri Obuganda. Weebale nnyo, weebalire ddala. Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri omugole ne Nnaabakyala wa Buganda Nnaabagereka Najjinda, nsaba onzikirize musanyu ery'ekitalo nyalirize wano abagenyi bo bonna abavudde mu Buganda, abavudde mu Uganda, abavudde bweru wa Uganda okujja okujaganya n'okusanyuka naffe ku mukolo guno mukulu ogw'ekitiibwa, ogw'ettendo ate ogw'ebyafaayo. Kamande Ssaabasajja, ekituukiddwako olwaleero kikulu nnyo mu bulombolombo, ennono, ebyafaayo ne mu buwangwa bwaffe wano mu Buganda. Ssekabaka Kintu, Obwakabaka bwaffe obw'okumpi bwe tutandikirako ennaku zino okutuusa ng'afunye kaddulubaale ennaku zino gwe tuyita Nnaabagereka Nambi Nnantutululu. Okuva ku lunaku olwo bajjajjaabo bonna Bassekabaka abaddako baamanya nti amaanyi okubeerawo n'okukulaakulana kw'Obwakabaka bwa Buganda n'Abaganda okubageekira buli mu nteeko kuva mu Kabaka okubafunira kaddulubaale. Ssaabasajja kyetubaswebaze nnyo ak'ensusso okutuukiriza akalombolombo kano akakulu n'obuvunaanyizibwa buno eri ggwe ng'omuntu n'eri eggwanga lyo n'ensi yo, n'owulira okusaba kw'abantu bo
obuganda n'obwa maama oyo akutudde ku lusegere. Chimuntu sabatata abana ba Buganda bato ono ye mama gwetulina emitima gy'Abaganda gyaterera bwewamma n'abagereko mulunde ekitalo mwana wange ate nga yasoma nnyo amaaso geeko ge bagamba galinga ettaala abana ba Buganda bato ono ye mama gwetulina.